jako akawuwo Wetutukidde ku kyalo Namaadi mu Gombola y'e Malongo mu district y'e Mayuge nga abatuuze bakyali mu ntiisa oluvannyuma lwa ggoonya okukakkana ku batuuze bannaabwe babiri ne zibatta okuli Mukasa David n'omulala atannategeerekeka mannya. Okusinziira ku batuuze bagezaako okutaasa abantu bano wabula ne balemwa era okukakkana nga babaziise ekyabatanudde okutemya ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko mu ggwanga Uganda World Authority abakoze omuyiggo okuggoonya zino era oluvannyuma lw'ennaku 3 ne zikwatibwa nga zisangiddwa mu kifo awaggyibwa emirambo gy'abagenzi. Daudi Mukasa bwe yali yakalya juzi naye abauwa ne bawulira enduulu zaffe ne bajja ne batuyamba ne bazikwata era bakutteko 2 naye kyemanye endala zikyaliyo nyingi. Newankubadde nga abatuuze babadde bakaaba ggoonya zino wabula abavunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko kibabuuseeko ate okusanga abazadde nga balagajjalira abaana baabwe ne babakkiriza okuzannyira mu mazzi gano omuli ggoonya. This is the reason why. You know the crocodiles. Come. The reason why we get consistent cases because of behaviors like this. You get it? Okusinziira ku Giovanni Walugembe ngono yatwala ebyokwerinda e Mayuge abantu abawerako bafudde mu district eno nga bano balibwa ziggoonya zino nga y'ensonga lwaki basitukiddemu okukola ekikwekweto kino wabula nga obuzibu abutadde ku bavubi abakozesa amaato agatatuukana na mutindo. Zibalya kubanga tebeegendeza si beegendeza abantu bavubira mu bwato obuliirigo obwato butono be batya abamu bavugira simanyi bavubira ku biti awo ggoonya kijja kuba kiwanguyira nnyo so abantu beewala ebyo byogenda ku mazzi ne banaabira mu mazzi kunaabira mu mazzi kujja kuwugira mu mazzi kiro kwoleza wano kumpi n'ennyanja. Patrick Munjene nga ye ssentebe w'ekitundu kino asabye ab'ekitongole ki Uganda Wildlife Authority okusasula abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe. Njagala tuyambeko ekompasetinga abantu bano abafiiriddwako omuntu waabwe abafamili nabo babeereko n'ekintu kyebenyumirizaako muwuwa wadde ng'ekisolo bakitutte naye n'abaana musajja yalese abaana 10 kyokka nga buli mwana alina maama we naye ate abadde n'omukyalo omu abadde waka yeka obubwati naye katasobola kulabira abaana bano abatali babe. Ku nsonga eno ab'ekitongole kino bategeezezza nga bwe bagenda okusooka okunoonyereza ku bantu bano abaafudde olwo balyoke balowooze ku ky'okubaliyira bwe bato ne basaba abantu okukomya omuze ogw'okuwugira mu mazzi gano kubanga ggoonya nnyingi zikyalimu era nga zo ezikwatiddwa zitwaliddwa mu ddundiro ly'ebisolo. Oba wazze kusena mazzi n'ekukwata naye ekusanze onaabira mu mazzi. So ne compensation okujja okukuwa compensation waliyo prior investigations ezisooka tezikolebwa kuba ne poliisi incidents zino wezibeerawo poliisi ejja ku ground. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.